Mukama yeebazibwe nate, tumwebaza oyo atuwa obulamu. Tukyagenda mu maaso n'okuyiga kwaffe ku bikwatagana n'okutuukiriza okuteesa kwa Katonda eri obulamu bwo. Omusomo gwa nnyingo 6 naye tuli ku nnyingo ey'okutaano tutambudde. Mbeebaza mwenna abazze nga mungoberera, ate abasubscribinga mbeebaza nnyo. Naye bw'obeera nga kino kye kitundu kyo ky'osoose okutulaba, ffe tutambudde kati kino ekitundu tuli ku 37. Kati manya nti waliwo ebyasooka ebyakuyitako, twasalawo omusomo guno tuguleete mu butundu obumpimpi abantu bwe basobola okubeera nga bagoberera kitundu 37. Akati bw'obeera nga kino ky'osoose okulaba, subscribinga osobole okufuna n'emisomo egyasooka, osobole okugoberera obulungi. Ate naawe alina omuntu gw'omanyi nti asobola okuganyulwa mu misomo gino, musindikire asobole naye okuyigira awamu naffe. Omulundi ogwayita twatandika ennyingo eno ey'okutaano egamba nti okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo kuliko empeera nnene ddala, nnene nnyo. Bw'okituukiriza ekigendererwa ekyo kiriko empeera. Natandika ne mbalaga nti mu Bebulaniya essuula ey'11 olunyiriri olw'omukaaga lutulaga nti Katonda waffe ye mugabi w'empeera eri abo abamunoonya. N'ekigambo ekyo nagamba nti mu Luyonaani, ekigambo ky'Oluyonaani ekyavvuunulwa nti ye mugabi w'empeera kitegeeza omuntu omubalirizi, renumerator mu Luzungu, abalirira bulungi nnyo omulimu gukoleddwa, n'abalirira n'omuwendo omutuufu gwe gulina okubeera nga gusasulwa. Ye Katonda waffe. Kati omulundi ogwayita nabalaga nti Kabaka Nebukadduneeza yakola ekyo Katonda kye yali ayagala akole, yatuukiriza ekyo Katonda kye yali ayagala atuukirize ku kibuga ekiyitibwa Ttuulo, n'akizingiza okumala ebbanga ddene, naye oluvannyuma yakiwangula nga Mukama bwe yali ayagala akiwangule, naye n'asisinkana nga bwe yakiwangulira nga obugagga bwonna obwakirimu nga bukwekeddwa awalala. Katonda n'agamba teyafuna mpeera mu mulimu gwe yamukolera okuzingiza ekibuga ekyo, era n'agamba ngenda kumuwa ensi y'e Misiri nga empeera ye n'abasajja be olw'omulimu gwe bakola oba gwe bankolera okusobola okuwangula ekibuga ekyo ekya Ttuulo. Olwaleero tugenda kulabayo omuntu omulala nayagadde kusooka kubalaga abo abaakola ne batuukiriza ekigendererwa kya Mukama nga n'okumanya tebamanyi. Era nagamba nti olaba Mukama yeebanja n'asasula empeera abo abaakola nga tebamanyi na kumanya nti batuukiriza ekigendererwa kye, watya ggwe asobola okubeera ng'okola naye ng'omanyidde ddala nti kaakati ntuukiriza ekigendererwa kya Katonda wange kyeyagala ntuukirize. Olwaleero ngenda kwogera ku mukyalo ono Lakabu, ayogerwako mu byawandiikibwa nga Lakabu omwenzi oba omwenzi Lakabu. Kaakati tugenda kulaba nti naye yakola ekyo Mukama kye yali ayagala akole oba amukolere atuukirize. Mukama n'amusasula empeera, empeera nno esinga ne ye gye yali yeegwanyiza, kubanga ye Lakabu kye yali ayagala kwe kubeera omulamu, ng'agamba nti temunzikiriza, bwe muba muze okuzikiriza ekibuga kino muleme kunzikiriza, ate n'abantu bange bonna, famire yange muleme kugizikiriza. Naye Mukama yamuwa ekisukkako naawo. Njagala nsooke ku Lakabu ono omwenzi, tusooke tusome Abebulaniya essuula 11 olunyiriri lwa 31. Eno essuula ekwatagana ne abazira mu kukkiriza ne Lakabu abalibwamu abo abazira mu kukkiriza. Omanyi kaakati bwe tusoma ku Lakabu ono, abantu abasinga olw'okuba munda mu ffe mujjuddemu okusala emisango, tumutunulirako bintu bibiri. Ekisooka kye ky'okubeera omwenzi, n'ekyokubiri ekyokuba nti yalimba abantu abali bazze okukwata abakessi. Kati bye tumutunulirako byokka. Oluusi tubeera batuukirivu nnyo n'okusinga Katonda nga tugamba lwaki ono tomulamudde, olwaki ono tomulamudde. Naye ye Mukama Katonda ebyo byonna yabimanya, yamanya nti Lakabu mwenzi
era n'okulimba kwe yakola Mukama yakumanya, n'ebyo byonna Lakabu yabikola nga tannaba kutegeera Katonda wa Isirayiri. Bwe yamala okutegeera Katonda wa Isirayiri, tewaliwo kitulaga nti yaddamu n'alimba oba yaddamu n'akola obwenzi obw'engeri yonna ng'amaze okutegeera Katonda wa Ibulayimu. Kati mu Bebbulaniya essula eno ey'ekumi essula ekwata ku bazira mu kukkiriza, Bayibuli yatugamba mu Lunyiriri lwa 3 nti olw'okukkiriza Lakabu omwenzi oyo teyazikirira wamu n'abo abataagonda bwe yasembeza abakessi emirembe. Olw'okukkiriza Lakabu omwenzi oyo teyazikiririra wamu n'abo abataagonda bwe yasembeza abakessi emirembe. Yafuna okubeera ng'ataasibwa mu kuzikiriza okwali kugenda okubeerawo, naye ng'ekyaleeta ekyo kubanga yatuukiriza ekigendererwa kya Mukama kye yali ayagala atuukirize. Era ne mu kitabo ekya Yakobo essula 2 n'olunyiriri lwa 25 watulaga ng'era woogera ku Lakabu ono. Wagamba nti era ne Lakabu omwenzi, buli wamu wonna ayitibwa omwenzi, era ne Lakabu omwenzi bw'atyo teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa kubanga yasembeza ababaka n'abayisa mu kkubo eddala. Kibuuzo: era ne Lakabu omwenzi bw'atyo teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa? Amakulu alina kye yakola, Katonda n'abala nti ekyo kyakoze kya butuukirivu, ne kimuweesa obutuukirivu. Alina ekikolwa kye yakola, alina bye yatuukiriza ebyali mu kuteesa kwa Mukama kubanga yasembeza ababaka n'abayisa mu kkubo eddala. Naye kati njagala tugendere ddala ekyafaayo kino we kyogererwa mu ndagaano enkadde. Mu Yoswa essula ya 2 okuviira ddala ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'15 we watulaga engeri Lakabu gye yatuukirizaamu okuteesa kwa Mukama kwe yali ayagala atuukirize. Mu lunyiriri olusooka wagamba nti Yoswa omwana wa Nuuni n'atuma abantu 2 nkiso okuva mu Sitimu okuketta, n'ayogera nti mugende mukebere ensi ne Yeriko. Ne bagenda ne bayingira mu nnyumba ey'omwenzi erinnya lye Lakabu ne basulayo. Gwe atunuulira kimu kyokka nti ekyokuba Lakabu yali mwenzi nga kyotunuulira, naye Katonda amanyi okuliraanya ebintu, bw'atyo bwe yaliraanya nti omukyalo ono ogwo omulimu gwe yali akola gwali guleeta abantu abatali bamu okubeera nga basula ewuwe. Era n'abaana abakessi kyebaava babeera nga bamaliriza nga basuze wa Lakabu. Lwaki? Kubanga abantu bajjanga n'abasuza ng'omulimu gwe bwe gwali, kati ne basula ewa Lakabu. Olwokubiri, kabaka w'e Yeriko ne bamubuulira nga bagantira abawayingidde muno ekiro abaana ba Isirayiri okuketta ensi. Kabaka w'e Yeriko n'atumira Lakabu n'ayogera nti goba abantu abazze gy'oli abayingidde mu nnyumba yo kubanga bazze kuketta ensi yonna. Kabaka amutumidde agambye bagobe bazze kutuketta, naye olwokuna lugamba nti omukazi n'abatwala bombi abakessa abo n'abakisa amakulu n'abakweka, n'ayogera nti weewaawo abantu bazze gye ndi naye nabadde simanyi gye bavudde. Awo obudde bwe bwatuuse okuggalawo wankaaki ng'enzikiza ekutte, abantu ne bagenda, abantu gye bazze simanyi, mubagoberere mangu kubanga munaabatuukako. Kituufu omukyalo ono yali amanyi abantu abo gye bali, era ye yali abakwese nayo, era ekyo ekyakolebwa kyali kya bulimba. Naye ngambye bwe nti mu kutandika kwange nti ebyo byonna omukyala bye yakola ku bikwatagana n'obwenzi n'ebyo bye yakola mu kulimba wano yabikola tannategeera Katonda eyakola eggulu n'ensi, nga tannategeera Katonda wa Isirayiri.
tewaliwo byawandiikibwa biddamu kutulaga nti bwe yamala okutegeera Katonda wa Isirayiri ng'amutegedde atambudde naye nti yaddamu n'akola obwenzi oba yaddamu n'akola obulimba, naye n'akweka abantu abo. Kyali kigendererwa kya Katonda okulaba nti abakessi bakwekebwa, era kyatuukirizibwa, ekigendererwa ekyo kyatuukirizibwa omukyalo ono omwenzi Lakabu. Akati olunyiri olw'omukaaga lutugamba naye yali abalinnyisa mu kasolya n'ababikkako emiti egy'obugoogwa gye yali ateeseteese obulungi mu kasolya. Kati wano tulaba nti ne gye yabatwala yali amaze okuteekateekayo obulungi n'abeera ng'abakwekera ddala. Abantu ne babagoberera mu kkubo eryo erya Yoludaani okutuuka ku musomoko. Ababagoberera ne bamala okuvaayo ne balyoka baggalawo wankaaki, bo nga tebanneebaka, n'alinnya gye bali mu kasolya. Abakessi baali tebanneebaka. Omukyalo ono omwenzi Lakabu n'alinnya gye baali n'abagamba ebigambo ebyo bye njagala ennyo tusimbeko essira mu kuyiga kwaffe ku mulundi guno. Olw'omwenda tuli mu Yoswa essula 2 olunyiri lw'omwenda. N'agamba abantu nti mmanyi nga Mukama abawadde ensi, era ng'entiisa yammwe etukutte, era ng'abali mu nsi bonna basaanuuka mu maaso gammwe. Kaakati omukyala yadde yali tamanyi Katonda wa Isirayiri, nga tamanyi Katonda omutuufu eyakola eggulu n'ensi, ng'amanyi bakatonda abalala b'omu nsi yaabwe, yali awulidde ku mawulire agakwatagana ne Katonda wa Isirayiri ne byazza akola mu mawanga agatali gamu, n'akakasa nti Katonda oyo ye Katonda, era ajja kusobola okubeera nga ekibuga ekyo akiwaayo eri Abayisirayiri. Naye ng'omukyala kati kyanoonye kimukozesa bino byonna, ayagala Katonda oyo aleme kumuzikiririza wamu n'abo abagenda okuzikirizibwa. N'abagamba nti mmanyi nga Mukama abawadde ensi. Ekyo yakimanya okuyita mu bye yawuliranga nti Isirayiri gye yagendanga yonna nga Mukama agiwa ensi eyo gye yabanga erwanyisa. Mmanyi nga Mukama abawadde ensi, era ng'entiisa yammwe etukutte, era nga abali mu nsi bonna basaanuuka mu maaso gammwe. Olw'ekkumi, kubanga twawulira Mukama bwe yakaliza ennyanja emyufu mu maaso gammwe. Yali yakiwulira bwe mwava e Misiri, era kye mwakola bakabaka ababiri ab'Abamoli emitala wa Yoludaani, Sikoni ne Ogi, bwe mwazikiririza ddala. Akimanyi nti baazikirizaayo ne bakabaka ababiri, Sikoni ne Ogi. Olw'ekkumi, naffe bwe twakiwulira emitima gyaffe ne giryoka gisaanuuka, so tewali muntu asigalamu mwoyo gwonna ku lwammwe, kubanga Mukama Katonda wammwe oyo ye Katonda waggulu mu ggulu era wansi ku nsi. Olwo omukyala ayatula Katonda, agamba nti oyo ye Katonda waggulu mu ggulu era wansi ku nsi. Oluvannyuma lw'omukyalo oyo okwatula ebigambo ebyo ku bikwatagana ne Katonda wa Isirayiri bwe yali yawulirako, tetuddamu kulaba biri ebibiri abantu bo abasinga bye bamuvunaanako, eky'obwenzi n'ekyo kubeera nti yalimba nti simanyi gye bali ate nga yali amanyiiyo. Naye ebyo byaliwo ng'omukyalo ono tannaba kubeera nga ategeera Katonda n'okubeera nga amwatula, okubeera Katonda waggulu mu ggulu ate era Katonda wansi w'ensi. Kaakati tulaba mu lunyiriri olw'ekkumi omukyala akyagenda mu maaso okwogera n'abakessi, agamba nti kale kaakano mbeegayiridde mundayirire Mukama, kubanga mbakoze bulungi nammwe okugikola obulungi ennyumba ya kitange, era mumpe akabonero ak'amazima. Katonda yali ayagala abakessi bakwekebwe baleme kuttibwa. Kyekyali ekigendererwa kya Mukama. Omukyalo ono n'akituukiriza nga tamanyi na kumanya nti kyakola kiri mu kuteesa kwa Mukama, naye kwe kwali okuteesa kwa Mukama. N'akituukiriza
n'abakweka mu linnya lya Katonda waabwe oyo bo gwe baali bamanyi, naye gwe yatuuka ekiseera n'amanya n'atandika okumukkiririzaamu. N'abagamba olw'12 kanduddemu, kale kaakano mbeegayiridde mundayirire Mukama, kubanga mbakoze bulungi nammwe okugikola obulungi ennyumba ya kitange, era mumpe akabonero ak'amazima, era n'okuwonya kitange ne mmange ne bannyinaze ne baganda bange ne byonna bye balina, n'okulokola obulamu bwaffe mu kufa. Omukyala kye yali anoonya kwe kubeera nga famire ye erokolebwa, ereme okuzikirira, ereme okuzikirizibwa awamu n'ekibuga ekyo nga kizikirira. Naye nga mu kukweka abakessi yali atuukiriza kigendererwa kya Katonda. Kigendererwa kya Katonda kye yatuukiriza kyali kya kukweka abakessi abo baleme kubeera nga battibwa, abo abaali babanoonya. Kabaka be yali asindise timugende mubayigge yonna gye bali. Omukyala ono Lakabu omwenzi n'akweka abakessi, n'akola ekyo kyali mu kuteesa kwa Mukama, n'atuukiriza ekigendererwa kya Mukama ku kibuga ekyo ekya Yeriko. Singa abakessi abo battibwa, tebandisobodde kuzzaayo mawulire agalaga nti ekibuga kifaanana bwe kiti ne bwe kiti n'ebikirimu. Naye Mukama ekigendererwa kye kyatuukirira okuyita mu mwenzi ono Lakabu, era Mukama n'amusasula. Ekisooka kye yasooka mumusasula, obulamu bwe tebwazikirizibwa awamu n'abalala, te si bubwe bwokka, ne famire ye yonna, kitaawe n'abantu be bonna tebazikirizibwa. Olw'14 luga nti abantu ne bamugamba, abakessi abo ne bamugamba, abantu ne bamugamba nti obulamu bwaffe buligatta obulamu bwammwe bwe mutalibuulira bigambo byaffe bino. Awo Mukama bw'alituwa ensi tulyoke tukukolera ekisa n'amazima. Awo n'abassa n'omugwa ng'abayisa mu ddirisa, kubanga ennyumba ye yali ekwataganye ku bbugwe ow'ekibuga, naye n'abeera ku bbugwe, yabeeranga ku bbugwe. Akati tulaba nti omukyala ono yataasa abakessi abo nga Mukama bwe yali ayagala kibeere nga kikolebwa. Era abamanyi Bayibuli mumanyi nti nno bwe bajja okuzikiriza ekibuga, omukyala oyo Lakabu omwenzi teyazikirizibwa, ne famire ye tebagizikiriza, baafuna okulokolebwa okuyita mu ekyo nga Katonda akimusasudde ng'empeera ye olw'okutuukiriza ekigendererwa kye ng'akweka abakessi. Naye ate tekyakoma ku bulamu bwe bwokka n'obwa famire ye okubeera nga tebuzikiriziddwa, okubeera nga bulokolebwa ne butazikirizibwa. Naye Katonda yamuwaayo ate n'ekisinga ku ekyo. Kyeki Katonda kye yamuwa era kye yamukolera mu kumusasula ekisinga ku ekyo, kwe kubeera nti mu lulyo olwavamu Mukama waffe Yesu Kristo, omukyala ono omwenzi Lakabu mwali Katonda yamuyingiza mu lulyo olwo, era erinnya lye limenyebwa mu bantu abaavaamu Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'oba osomye Matayo essuula esooka, Matayo essuula esooka eno eyogera ku basajja abatali bamu aba Isirayiri abajja bazaalagana okutuuka ku kuzaala Mukama waffe Yesu Kristo. Naye mu lulyo olwo mulimu abakyala abamenyebwa, babbaabwe bamenyebwa n'abakyala ne bamenyebwa, naye tusanga nga n'erinnya ly'omukyala ono Lakabu omwenzi limenyebwa, nti Katonda yamusasula n'amuwa obulamu n'atazikirizibwa, naye ate n'amuwa n'okubeera ng'abalibwa mu lulyo lw'abo Mukama waffe Yesu Kristo mwe yava. Matayo essuula esooka ngenda kusoma okuva ku Lwokusatu okutuuka ku Lwomukaaga, naye ng'Olwokutaano lwe lwogera ku mukyala ono omwenzi Lakabu. Lugamba nti Yuda n'azaala Pereezi ne Zeera mu Tamaali. Pereezi n'azaala Kezuroni, Kezuroni n'azaala Laamu, Laamu n'azaala Aminadaabu, Aminadaabu n'azaala Nasooni, Nasooni n'azaala Salumooni, Salumooni n'azaala Bowaazi mu Lakabu, Lakabu omwenzi ono. Bowaazi n'azaala Obedi mu Luusi, Obedi n'azaala Yese, Yese n'azaala Dawudi kabaka
Dawudi kabaka n'azaala Sulemaani mu muka Uliya. Tulaba omukyalo ono nga yakola yatuukiriza ekigendererwa kya Mukama n'akweka abakessi. Mukama n'amuwa empeera ey'okusigaza obulamu bwe ye ne famire ye, n'amuwa n'empeera ey'okubeera nga mu lulyo olwava mu Mukama waffe Yesu Kristo abalibwa. N'olwekyo okutuukiriza ekigendererwa kya Mukama kuliko empeera nnene. Tujja kweyongera okulaba bwe tutyo. Mwebale okugoberera. Mukama abakole bulungi. Amiina era amiina.